baba IBRAH mubadde mutulyako obulamu kyo kino kyendaba mubadde mweyagala kyembadde mbulamu njagala kubuuza obulamu tubadde tubulira ku ssaawa because ogize bwoti n'otunula ku ssaawa sente zaayo zezinuma gye naziguze yiyo masavu yasenemeka eno chocolate yasenemeka muze Uganda ziba 5M Dubai ebeera 5,000 what dirham yeah dirham esente ye Dubai esente ye Uganda bagiyita batya kwacha esente ye Kenya bagiyita batya mafalanga esente ye Rwanda bagiyita batya siringisi eye Bungereza bagiyita batya dola waliwo enjawulo wakati wa euro ne paundi mpitirivu hello aina kejini owulira Agi. nti euro pound awulina sebbanga wano mwannyoko wuno yagudde mu bintu wanyina ze Agi how are you my sister long time no see yongerako no see yeah no see where remember no see where you need some euro yeah I'm going to take to outing to eat and everything because I have money this time any place oba tulogera Serena or Sheraton or Mulungo no problem God answers yeah I mean the player my sister Agi, thanks for supporting, thanks for praying me. Yeah, man. Thank you so much. Yeah. God bless you to my sister. Kyojagaliza kyekwagaliza. Zo sente nazimaze nazikubye kalifomu. Oba sizoni yange yennungi kubanga kati nina sere zenfuna nga sinze nziise no ziyita nga zo ze zinnoonya. Obeera oli awo? Oba oli awo linakubira essimu nagamba waye Senga Sebbaga emitwalo gya 5 gobadde omanja nga kuteredde ku ssimu yo nga amina alhamdulillah Allahumma amina newe bali kwagala muganda wange IBRAH kale ate abantu baŋŋamba ennaku zinanyirira nnyo baŋŋamba Dubai bamwagala waliwo ogundi gwe nasanze bamuyitaani omukyala bamuyita erinnya ligenda kuneerabira Safina Ajati Mpombo Ajati Mpombo ndo yazaala Ajati bandi kulika baby mama wange namakula kulika baby happy birthday kale mwanyina ze Agi kati oyagala kulya kirero KFC kafe javazi yani asula ku nyumba zani mane ensawo najijja kwali eni skili nze njina tekyamba mu kiwatu mane ne wallahi mukama sente zo nazimaze ati lubale yali antawanya pasa bugembe kabyansabira kati nze byanta naberangawo nga nebasa ekiro n'olyanga binfukulanga embizi nengamba embizi gyendyako amatu gonseka naye mpulira essanyu mwanyinaze tolibalina kumanya olaba kati olina okubanga essimu akawungeezi nga kano nga bagaba nemutekeko amazzi g'akawunga kati mbagaye bagayiwe netuli ku interview ya TV wanje KFC kati gye mbatwalira amina mwanyina bani mama mundabire mugambe yali anjagala nnyo ku kigoma dance mugambe Sebba kati yaterera asuubula Dubai yakola company Sebba eya cargo andaba ku TikTok ngipromotinga nya ati njagala ensi yonna ekimanya abantu bonna bafunye answer solution eri kusenga Sebbanga baba badda Sebba eya cargo solution
okubanga mmazeewo ebizibu by'abantu ate edda baatumanga abantu ate ebintu ne bikoma mu kkubo n'atuma omuntu n'abuza ebintu bye n'atumya omuntu naye kati otuma essaawa egi olunaku lumu biba Uganda olunaku lumu biba Dubai ate kati oba okyammanjaki ate nkola delivery nkola delivery Mote. Kakati Sebanga wangi taata olina ekintu kyoyogeddeko ya ekigambo KFC kino kiggwayo kitendulambala KFC kefa sempanji ati KFC kefa sempanji oba tolinacho mmanja KFC in full kiriki kefa sempanji nakimanyi oli ku ground nnyo ate abantu baagala byenkola era bambuuza ebibuuzo bambuuza ne Senga Sebanga okikola otya obugale maaso bw'oyambadde bubiri kiki sente akasooka ali kali bw'oyambala engoye kati wano eno mpale kati ak'omundanda yatolaba katini ekandawoya yange malo gisiimuulako bw'ofuna sente babayibula ogenda biraba katulina obajooga kino kye bayita okuddugaza emeeza eno mpale kati enandawoya zambale tulabe osookawo ki nsosaamu andawoya kungulu n'oteekako ki kati wano ntaddeko empale jiini nejini ya mulamwa era n'olaba kali ng'oli mukyala n'olaba nga njijjeeko njiwanise kasumaali ng'omanya owedde sawa yakwepiica